DJ Jacob Omutuze atuletedde bwino omupya ku bufumbo bwa Rema ne Kenzo. Jacob atubulidde lwaki obufumbo bwa Rema ne Kenzo bwagaana okuba nti bukola. Omuvubuka yali mwana muto ng'obooli awo agenda mu maaso n'okuba nti akyesinga kariya ye mpola mpola bwe yafuuka international ebintu byasobola okuba nti bikyuka ne mu bulamu bwe. Tewali muyimbi ali international asobola kuba nti agenda mu maaso n'okuba nti aconcentratinga ku bufumbo ekyo. Olaba nti ne Jay-Z ebiseera ebisinga yafuna obutakanya engeri ne mukyala we amanyikiddwa nga Beyonce yatuuza niya nasobola okuba nti oba oliawo ekintu kigaana okuba nti kimutagalako. Tulaba kumulirano waneeno emabbali ewa Diamond Platnumz nga kigaana okuba nti kitambula bulungi buli kaseera akyusa omukyala. Ensonga lwaki nti bintu bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti bikyuka. Jacob Omutuuze atubulidde lwaki yes Rema yali afaayo ennyo nga Kenzo tafaayo, era mu bufumbo bwa Rema lwaki bagaana okukola, lwaki bwagenda mu maaso n'okuba nti busasika. Ye Kenzo yagenda lwaki yagenda mu relationship eyo mpola mpola n'okuba nti ayingira Rema lwaki yasalawo okuba nti atambula. Jacob Omutuuze agenze maaso n'okuba nti abituleetera olunaku lwa leero, era nga ngenda kusaba ekintu kimu muganda wange osobole okuba nti ogenda maaso n'okuba nti osubscribinga gwatanaba kuba nti osubscribinga gwe naawe yasubscribinga ngende mu maaso n'okuba nti genda mu maaso n'okuba nti sharinga opinion yo ne idea yo mu comment section mpola mpola tusobole okuba nti tutambula bulungi ffenna. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi Bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Nkwebaza we natambula nange ebbanga lyonna. Now Jacob Omutuuze olunaku lwa leero atulambulidde lwaki Rema ne Kenzo obufumbo bwagaana, lwaki batuuka okuba nti baparting ways. Jacob agamba nti Kenzo ebiseera ebisinga yalinga busy mu studio, era nga Kenzo ebiseera ebisinga yali recordinganga kiro. Waneno Rema yali tamanyi muvubuka gwa vibinga naye, nti ebiseera ebisinga omuvubuka ono yali ayagala nnyo okukola music we ekiro, era nga vibe yazifunanga kiro ng'abayimbi abasinga obungi mpola mpola. Waneno n'agamba nti oba oliawo Kenzo yagenda mu relationship ya Rema nga alakinga ebintu bisatu. Kenzo yalina crush ku Rema naye yali talina feelings za Rema ne love ya Rema. Agamba nti Kenzo yagenda ewa Rema olw'okuba yawuliranga abavubuka ebigambo byayogeranga ku Rema nti kiwala kirungi kya sava biki ebyo, n'agendayo unfortunately n'amukola olubuto. Wanene okumukola olubuto kyasobola okuba nti oba oliawo kibagatta agumikize, naye nga feelings ne love yayita jirine ya Rema wabula yali aminako just ka crush mpola mpola. So nga ate Rema yali alina feelings, love ne crush ku Kenzo, era nga Rema ebiseera ebisinga yagezangako okuba nti apushinga relationship eyo okuba nti ekola. Unfortunately kyali kigenda kubakolera singa Kenzo tiyagenda international, naye Kenzo bwe yagenda international yasobola okuba nti ebintu bingi bikyuka. Sente zeyali afuna zali zigenda maaso n'okuba nti zikyuka, nti omuntu eyali amanyidde okufuna miliyoni 2 bw'atandika okufuna ku mitwalo 4-5 ejja $, obulamu bukyukira ddala. So nga Kenzo yali ayagala nnyo career ye okusinga n'omukyala, nti omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti ateekangawo embeera sometimes oba oliawo etali nnungi mpola mpola, naye ng'ate n'omukyala yali mutuufu kubanga ye mu kukwanibwa Kenzo yali amanyi afunye baawe nga y'omu yekka asobola okuba nti amutegeera n'okuba nti amufuna n'okuba nti oba oliawo amutegeera bagenda mu maaso n'okuba nti bakola family. Jacob agamba nti Rema ebiseera ebisinga yapushinga relationship eno okuba nti ekola, era nga Rema yafangayo nnyo, yakola buli kyasobola okuba nti oba oliawo akuuma Kenzo n'okuba nti oba oliawo amusanyusa. So nga ate Kenzo ye ebintu bye yali ayagala okumusanyusa byali birala, kyova olaba ekintu kyagenda mu maaso n'okuba nti kitagala mpola mpola. Jacob avule n'atugamba nti bw'otunuulira relationship ya Rema si yasoose okuba nti ekola, naye ng'ate oba oliawo yalikoze singa elements ezimu zagenda mu maaso n'okuba nti zivaawo. Kenzo agamba nti Rema gyali awulirirayo emirembe kubanga oba oliawo teyali ayagala, yali ayagala omusajja amwagala amufiirako n'okuba nti amutegeera ye nga Rema n'amakula n'ogenda mu maaso n'okuba nti yes amanya ki kyayagala ng'omuntu, era nga sawa zino tosobola kugamba nti oba oliawo relationship ya Rema ne Amuza nti Rema tali happy, Rema ali happy, naye nti ate kizibu nnyo abasajja tebabasalirawo nti waliwo yakoleramu mistake. Ogenda omusajja omufumbo alina mukazi we n'abaana be bali
ogenda bayingira nti oba oliawo nakyo kyani mu affectinga mu maaso awo byebyo bampita ntambi Jimuso.